Abatuuze abasoba mu 4,000 mu ggombolola 3 okuli Ntwetwe, Luwunga ne Kikandwa mu disitulikiti y'Ekyankwanzi basula bakukunadde nga lumonde mu kikata oluvannyuma lw'ekitongole ky'ebibira ki National Forestry Authority okubalagira okwamuka ettaka ly'ekibira. Ako kukireno wansi wano wonna woolaba bino byonna baabisaawa mayumba gali wano gonna baagajjawo tagakyaliwo. Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olwaleero asindise Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja okuyimiriza ekiragiro kino. Abatuuze balumiriza nti baasenga ku ttaka lino mu myaka gy'ensanvu ku mulembe gwa Pulezidenti Idi Amin Dada, naye mu mwaka ogwa 2017 ekitongole ky'ebibira kyatandika okubasindiikiriza. Aliise nga abatuuze baffe babanyezebwa olw'okutulugunyizibwa NFA, abakulu aba NFA olusinga bagamba bayingira mu ttaka lyabwe okulibagobwamu ne bibeera nga biriraabo. Ku bantu abaasengulwa ebitundu 98 ku 100 bawagizi ba NRM Mukungwa bakwata sente za PPM Muzeyize yabawa ne baziteeka mu byennyanja, obusette ne butta ebyennyanja ne bubirya, ebisigadde ne biteekamu hoyo. Kyokka newankubadde Pulezidenti alagidde badizibwe ku ttaka lyabwe, abalagidde obuteetantala kuyingira mu bibira. Ate abantu bava ku ttaka lye babaddeko ne bayingira ekibira. Ettaka gye babadde gye baba babeera. N'agamba abantu tebakola okuwamba fresh encroachment temukigeza. We mubadde we muba musigala, I quote, on the eviction exercise by the Minister of Water and Environment. Kyokka abavunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga bategeezezza nti ensonga zino baazitwala dda mu kkooti era ne bawa ekiragiro okusengula abantu bonna okuva ku ttaka ly'ebibira. Era tulina pending court ruling ejjotubuulira oba ffe tuli bukyamu oba abatuuze tebayingirira ebibira, kubanga ebibira byo okubeera gazete ebibira tebirina langi taiti. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ataddewo akakiiko akagenda okunula mu nsonga zaabo abaali bagobedda ku ttaka ebibanja byabwe ne bisimbwako emiti. N'olwensonga eyo yimiriza kuba pulezidenti w'eggwanga, NSA oba ebitongole ebirala byonna ebibadde bigobaganya abantu ku ttaka gye babadde okumala akabanga. Kaakati bali be babadde bamaze okugoba nga basimbye n'ekibira, tukoze akakiiko ako nze njoka kuleka nteekeko Attorney General Kusena, omuweereza wa gavumenti, kutaddeko Dr. Kikabi, kutaddeko Honorable Anna Maria, kutaddeko Honorable Ssemugabo, kutaddeko ne Honorable Opuuga. Kusena tugende tutuule mu bbanga eritali lyawala, twagala okutuuka ku Mande nga tulina ansi ey'ekuberetse.